Namba 3 ogambye gwani Kamoganyi mumutererezo muzindaalo Kamogo muzindaalo tula abalaata kati tulanga oteredde na wano sikula entebe eyo gisembeze eno Kamoga kitegedde Kamogo va musomero ki somera musomero ki Saint Benedict lirudda kozi makindi Nsambya Road. Okay. Kakati Kennedy bwogenda mu mmisa nga mulimu bafaatha 5 n'osoma emmisa eyo oba osomye emmisa mmeka? Naye Kamoga naawe yongeramu ku ddoboozi olirina nze mbabuuzizzaako na wali nti bannange bwe muba muli ku ssomero mwogera nnyo n'okuba olube n'oyita n'egundi ali eri mu kirasi yeeri gwe ng'oli mu yeeri naye bwe mutuuka wano mubira ne mutulaga ng'abatalinaawo yadde ku ddoboozi nkufune bulungi owulidde ab'ebweru basobole okuwulira bagambe ne baticcawo babeere proud nti oye Kamoga waffe ne baparents bo babeere proud of you. Namba emu tuli mu bajulizi okay tuweeyo abajulizi 2 b'omanyi nga baabattira mu katale ka St. Bali ku Ddembe. Yohana Maria mzee oyo omu ate omulala pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo wali wamulonda tewali namwe abajulizi 2 be battira mu katale ka St. Bali ku Ddembe era singa ngambye St. Bali ku Ddembe yennyini nogamba n'atanasi bazze kuketta obubonero obadde obutwala bunabe ddu. Namba 2 naawe tuli mu bajulizi. Namba 2 ova mu ssomero ki? St. Joseph Primary School Nabingo obi. Kakati namba 2 ekikyo ssebo ng'oggyeko Yosefu Mukasa Bali ku Ddembe tuweeyo omulala omu eyattibwa ng'ali mu kigo kya St. Bali ku Ddembe Mengo Kisenyi. Yohana Maria mzee pikipiki ogikutte ku luwagi. Namba 3 Kamoga otyo tunula eno gwigulule bulungi tosuna lwalo olwo kino naawe kikyo ssebo kaakati njagala otubuulire ng'oggyeko omujulizi Kizito omuto tuweeyo omu omulala ku be battira e Namugongo. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Wali wamulonda? Tewali amulonda mukyerekereza. Kaloli lwanga abajulizi abasinga Javiira Lubowa Mukasa Kiri Wawanvu Adolfu Ludigo Luka baana ba Kintu bangi tebabawulirangako tugenze mu katikisimu si byebuuzo byabwe ebisembayo so bino byebuuzo byammwe bakulu ebisembayo owedde mbuuza subira oli ekibuuzo kyo nakubuuziza ki? mbuuziza abajulizi abattibwa muka ne bamulema ate gwe nakubuuziza ki? abajulizi abattibwa mu Kisenyi. N'okiwangula ono ne kigaana.
kale katugende mu katikisimu namba emu ostiya ebeera esigaddewo oba abeera asigaddewo father z'okusembeza enamuŋoona ostiya bali ku parish muli ku parish enaakulabye ostiya father asembeza zisigaddemu mu kikompe ostiya ze zisigaddemu jjukira aba yazitukuzza ziterekebwawa pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo bannaye baana gwe Yasashugudde esama Peter Mulonda yesebo ziteekebwa mu tabernakulo kituufu nnyo ntaba bubbi wamma weerondere namba bbiri wanje yezu mu tabernakulo alina entebe mwatuula entebe eyo bagiyita batya tabernakulo pikipiki ogikutte ku luwagi namba 3 wali ogenzeeko mu kereziya nga tusinza esaakalamentu tunulira mu muzindaalo esaakalamentu wali erabyeko nga tuli mu kereziya father nga aliwanise entebe eyo mweba batadde yezu ebaako n'amaggwa ebiseera ebisinga bagiyita batya pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo waliwo amulonda naye nga yo mugitegedde mwenna temugitegedde mwali musinziza kusaaka mwenna temugitegedde mwenna temutera kusinza temulabanga ku sakalamento yezu father n'alitambuza ayina kale katukiyita ekintu ekyo ekyuma mwalitambuliza kiba kya zaabu mwali mukirabyeko kitera okubaako n'amaggwa mwali mukirabyeko kyetubadde tubuuza bakiyita bati kyuma situulu kaakati mukiyige okuva kati bakiyita ostansoliyo bakiyita batya gwe mugaso gw'akabbinkano kakatikisimu musobole okuyiga era totya nti nze kinnemye maama okiyiza ate n'abalala bakiyiza mwe tubamaliriza binkano kakatikisimu kyenda mu myaka twenzenya fama radio sapiensia enkuze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo tuli ku mutendero gw'okubiri oba gye tuyita second round mu baana baffe bano aba primary tulinako owa st joseph nabbingo st joseph primary school nabbingo tulinako owa st benedict nsambya ne tubaako n'owa st kizito namuŋŋoona sikyo kale nno bonna bwe batyo ndoozi omulamuzi bano tubamaliriza katubuulire sofa bagende nga bategedde bwe bakoze ate maaso eyo tujja kuba olwaleero tunagenda okuva wano nga mutegedde ayiseewo genda ku mutendera oguddako kakati wamera stephan alina 8 wamera wayanukudde ebibuuzo bimeka naye tabijjukira tebijjukira gubadde wakubidda sekigudde simon peter alina 22 kamoga kennedy alina 8 katufune gurupu endala binkano kakatikisimu mwebale nnyo bato nsenya fama radio sapiensia enkuze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo eddakiika zisina 27 ezibulayokwera essaawa 7 ogw'omuttuntu mwebale kuwuliriza yonna gye musinziira namba emu yaani amanya Nanvle Maria Darling Nanvle Maria Darling Mother's Love Preparatory School namba 2
Namuganistas kuvaawa St. Benedict Nursery Primary School. St. Benedict. Okay. Namba 3 Nakawes Margaret. Nakawes Margaret okuva Kugaba Demonstration School. Gaba Demonstration School. Okay. Mwenna kale tubandiza. Aha. Kati ndowooza katubatandikeko mukyalo oyo mumanya amanya ge nzemba aha bateba mmanyi mumanya amanya ge nanvula asinga okuba musanyufu kale amuteera muwa obubonero amuteera ya bubalemye sigosinga okuba happy bubalemye ye mukyali Lilian Nannyondo ke oba bamanyi oba nanvula kozi wagamba weddira ki nanvula defumbezi kale tusimbudde namba emu ekibuuzo kivudde mu bayibuli yesu kristo naye yabatizibwa ng'oli bebi abeera ewammwe ani yamubatiza? It was John the Baptist. Mama otumaze ogikutte akajanja namba 2 yesu kristo yabatizibwa naye ye yabatizibwa mu mugga kyogo Mugga Yordani. Piki ogikutte ku luwagi. namba 3 ani ayogerwako mu bayibuli ng'eyali omusajja omuwooza w'omusolo? Zakayo. Piki ogikutte ku luwagi. bawe byafaayo biriwo kakati namba emu Yes. tumanyi nti mu ekereziya eba n'abakulembeze yakiteekateeka bwetyo ku paalishi yammwe ng'oggyeko bafaatha ani akulira abakristu bonna ekereziya yamuwa linnya ki? Saba Kristo. Piki ogikutte ku luwagi. namba 2 tuli wo ekereziya yateekateeka bulungi n'egamba nti n'abavubuka balina ekiti kyabwe mwe bagwa. Okitegedde bulungi? Akulira abavubuka mu paalishi yammwe ekereziya yamuwa linnya ki? Saabavubuka. Piki ogikutte ku luwagi. Kaakati mu byafaayo by'ekereziya namba 3 tuli wo wangi Iye. ova mu paalishi ki? Parish Yegaba. Parish- St. Karoli. paalishi y'eggaba St. Karoli. Aha. Ekereziya yali mulungi nnyo n'agamba nti tuteekewo ebibiina by'enkola enkatoliki era ne bibaawo. Okitwegedde? Kale nno n'abaagala ennyo Bikira Maariya n'abawa ekibiina n'akiwa n'erinnya lyoba otuwa. Ekituuma Daughters of Mary and Joseph. Abagoberera Bikira Maariya ennyo abamwegayirira ennyo balina ekibiina kyabwe. Aha, yakiwa linnya ki ekereziya? Bamadazinya. Nedda. Piki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Awo nnimbye waliwo amulonda akimanyi tewali akimanyi ekereziya linnya lyakiwa. Mubeerako ne bajjajje waka temubalina ne bamama. Kati mwali muwuliddeko bannajje ejje lya Bikira Maariya temuliwuliranga. kiikyo kyabannajje kaakati ne ku masomero eyo temulinayo temulina aba Legion of Mary. tebaliyo Mubagambe bakiteekewo naye nga Tubalina. mubalina. Legion of Mary. Nange nga mwini. Kale laba ekibuuzo kibadde kikyo Munnajje tamanyi nekigulema wangwa. munnajje kuba bawaddemu tuwa ansa eyo mu Luganda Oba mu oba mu Luzungu kale mu lulimi lw'otegeera. namba 3 tugenze mbajulize. Okay? namba emu. namba emu abajulizi abaafiira e Paimol kuba tumanyi waliwo abatirwa e Namugongo n'awalala bano battirwa Paimol. Beba baali babiri
tobawulirangako Okay, Paimol kisangibwa eggulu. Waliwo abajulizi babiri babattira eggulu oba ekitigumu Mwakyoli. muba mukyusizeemu omuyaayo ono. Ani akulimba? Kale katukubuuze kino. Njagala ombuulire ku bajulizi bano ani yattibwa ne munne oba yattibwa n'ani? Tulinayo Dawudi Okero, yattibwa n'ani? Kiganye pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. waliwo amulonda? simwe mwabadde tewali amulonda. wali amulonda. Kakati Dawudi Okero yattibwa ne Gido Irwa. Mwali mbawuliddeko? Kati mubayise. Kakati battibwa Paimol eri mu Gulwaki Diocese mu district gye tuyita y'Ekitigumu. Mu gundi gye tuyita ya Acholi. Kati babadde tebabamanyi kati bayize nti kube tumanyi kuliko abalala babiri. Be baweza abajulizi 24. nanseera nso. Kale namba 2 mpaayo abajulizi 2 ng'ompa amannya gaabwe mu bujjuvu 2 b'omanyi. Yohana Maria Muzeeyi ne Kaloli Lwanga. Pikipiki ogikutte ku luwagi. abadde amwongedekeri amatiya. Namba 3 abajulizi ba Uganda tulina bameka? 24. naye Pikipiki ogikutte ku luwagi. namba 2 njagala mujjako obubonero kuba abidde namba emu ansate nga Ate omujjako ki? njagala mujjako Yagimuwadde? yagimuwadde Aŋŋambye nti nno bava kyogera. Kasita ye yamuwadde tebatunka bonna. Tetuna buzibu. Okay, tuligende muli tulijja. Okay, namba emu. Ani alina eddembe oba alina obuyinza okubatiza? Reverend, ogamba Reverend otegeeza ki? Otegeeza ki? Ewammwe ani abatiza? Kakasa. Father, Reverend, ani? Nyabudde tubabona Pikipiki ogikutte ku luwagi. Namba 2 mpaayo ebintu 2 agaba esaakalamentu lya konfirmansiyo. Namba 2 gwe mbuuza awa esaakalamentu lya konfirmansiyo byakola ng'aliwa? akuba akayi wa tama kimu kiganye tewamala konfirmansiyo. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. ani amulonda? Temufunanga konfirmansiyo? Ani atamufunanga? Tewali. Mwenna mwafuna konfirmansiyo. N'ebyo abakolwako tebabimanyi. Tebabasiigako muzigo. Luddawa kati mwakyerabiriddewo? Tebaaliwo. Temwaliwo? Kale katugende wa namba 3 kasita bye tubabuuzizza mwabiraba. Okay, mpaayo oluyimba lumu. Namba 3 yimbayo ekitundu kimu ku luyimba oluyimbibwa
nga bawa essakalamentu lya konfirmansiyo. Oba olwa mwoyo mutuukirivu. Mwoyo mutuukirivu. Olwa mwoyo mutuukirivu. Holy, 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 holy. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Alonda yani? Na Nze Anti yogera erinnya lyo. amanya gange nze namugane stars. Aha. Ai mwoyo mutuukirivu otu. Ai mwoyo mutuukirivu otuwe. Otuwe. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Kiganya Nestas kiganye. Nanvule. Obadde oyagala kuyimba? Nanvule tuyimbireyo. Oluyimba lwa mwoyo mutuukirivu. Naye omanya nti oli ku bubonero kati. Bw'olugwa Bwebugaana tujjako obubonero ojjako bubiri. bubiri. Anestas Kozi walonze kibuuzo kiruli Anestas? Tannalonda. Anestas yalonze. Nzijukira Ate mpera. n'akiyita. Walonze eki? Kwani gwe walonzeko ekibuuzo nga kimulemye? Tekironze kwoli. Naye yennyini teyeekakasa. Walonze? Tonnalonda. Tannalonda. Really? Tannalonda. Yalonze. Okay. Kale. Kyaya. Kati gwe oluyimba lw'oluyimba obadde mu lutuufu. Naye ate n'ogenda n'otabika ebigambo we bitajja. Otandise bulungi ayi mwoyo mutuukirivu omutonzi waffe jangu otuule mu myoyo gyaffe n'enneema zo zijjuze. Oluyimba abadde alumanyi. tumuwa olwakuba nti aidi obadde nayo ate n'olutandika bulungi katuwe naye kati olulala oterezanga ebigambo nkale kati obubiri lwetubukuweereza Pikipiki ogikutte ku luwagi. n'akiteeka wano. idea obadde nayo. Kakati tugenze mu katikisimu. Tetubamaliriza. Nedda nnyabo tubadde Tiriya ni Muli ngoko tuligia. kumacha. Nze bwe dandi ku ngoyangoye katugende mu katikisimu. omulina Oba oyina tibawe. kale kati katikisimu yuno namba emu wangi mpaayo amasakalamentu ekyo Oba mpa muwe wano. mpaayo amasakalamentu 2 omuntu gaafuna g'osobola okufuna kati nga ggwe omwana g'obompa 2 Konfirmansiyo. Nga ne bwe bakanzaala. nkugambye g'ofuna Ng'omwana. ng'omwana Ne batisimu. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Namba 2. Olwokutaano olutukuvu lunaku luba lukulu mu ekereziya. Biki by'omanyi ebibeerawo mu mmisa ku lwokutaano olutukuvu? Natubaga tunatandika misa. Wangi nyabo? Munyonye. Good Friday. Mu bweza lwakutaano ebadde ensolo Ng'omu- olwokuna olutukuvu. Kuba olwokutaano tetuba na mmisa. Olwokuna Mbadde olutukuvu. nninze ansa gye mbadde nninze ampe yebadde muweza naye mubuuza Kale ekibuuzo ekibuuzo ekirala nkirivasinze. Olwokuna olutukuvu tubeera ne mmisa. Biki by'omanyi ebibeera mu mmisa ku lwokuna olutukuvu? Holy Thursday. Awo katulaba abaasoma ku lwokuna olutukuvu. kiganye
pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Tubaddeko namba 2 nga gwe tubuuza. Tewali amulonda. Tewali amulonda. Yeah, 2. Tojjukira bintu byakolebwa ku Lwakuna lutukuvu. Holy Thursday. On Holy Thursday. Yes. There Jesus washed his apostles' feet and he also served them with the holy. Yabawa kale kanchogere mu Luganda kati awo Katonda n'abawa n'okuba n'abawa omubiri gwe n'omusaayi gwe. Kituufu. Nakiri kituufu. Wamma weerondere. Ekyeggulo ekyasembayo Mukama waffe we yabagabulira. Kye bayita Last Supper. Ekyokubiri yabanaaza ebigere. Kubalaga ki? Okwatukoma. Kale ekibuuzo kikino namba 3 gwe tuliko? Namba 3 yes. Namba 3 gwe tuliko. Kikino. Sakramentu ki erigatta omusajja n'omukazi mu bufumbo obutukuvu? Holy matrimony. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Bowit. Yes. Okyali mu kabinkano kakatikisimo. Nze osokola left right and center. Naawe. Kale kati tugenda kusirika kofi. Singa mukwogera. Kale nkomawo. Kino munyakutenzenya from Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi ensulu y'omuziki n'ebyemizannyo ebula 9 okweresa 7 ogw'omutuntu oba ogw'emisana bali kuwuliriza yonna gye musinzira bigambo Fazil we bali kubaako nono munnaffe yagambye nti bannange morning to you dear. I wish all the contestants the best of the best. Kale ono yagambye good afternoon. Good afternoon, thanks for the show. We appreciate Sis Lilian leero waakiri toli mukambwe nnyo era kale naye omulamuzi leero nga wakisa nnyo. Bamemba ba Radio Sapiensia fans nsambya n'endala zonna batumbudde. Kale munaffe webale lwakuba totuwadde manyago. Yes, totuwadde manya naye webali kuwuliriza n'endowooza era Uncle Ben. Yes. Tukulindiridde Uncle Ben. Tukyalinze n'ebigambo Fazili bannange kintu mwakiwanika. Tukyabalinze wano mu nnyumba ya kabinkano. Kale omulamuzi situnabamaliriza sooka otubuulire sofa Nanvule Maria Darren Darren 12 Namuga Anestas 14 Nakawesi Margaret 12 mutulabyeko nnyo mwebale tusimbule embalasi. Okay, kale butereevu nkutte namba emu. Pozi wagambye gwani? Tamale Francis Xavier. Tamale Francis Xavier. Twakajaguza amazuukira ga Mukama waffe. Luli Yesu bwe yazuukira kuba tujjukira bujjukizi. Waliwo omukyala eyasooka okumanya era yatambuza amawulire. Omukyala oyo bamuyitaani? Maria Magdalene. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Kale nakino kikya namba 2. Omusajja agambibwa okuba nti yasalira Yesu omusango ogw'okuttibwa baali bamuyita batya? Oye yasala omusango n'agamba kale mumutwale mu muti. Judas. Obudde bunno bukyaliwo Tereze eyasalira Yesu omusango gw'okufa. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Tamale Poncio Pilato. Yes. Tabagombe wamma weerondere.
kamubuuza ekisembayo. Namba 3. Namba 3. Namba 3. Yesu yattibwa. Olowooza lwaki baamutta? Baamutta kubanga yali agamba nti no he was the king of the Jews. Piki ogikutte ku luwagi. Tugenze mu byafaayo by'ekereziya church history. Okay. Ekibuuzo kyo Tamale gwe nnamba 1. Tubuulire omwaka Papa Paulo w'omukaaga bwe yajja wano mu Uganda. Papa yasooka okujja mu Uganda. Teyaliyo. Anti history. Kangezeeko. 1963. Tereza. Nkuwadde omukisa. Twabadde tatambudde bubi. Tereza. 1863. Tamale. Oyagala kukola kikazi. Piki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Waliwo amulonda. Waliwo akijjukira. Akimanyi. Naye bw'okigwa obubonero bubiri bugenda. Tekimanyi. Okay, muwa omwaka. 1969. Kale tugenze kwaddako. Namba 2. Tubuulire erinnya lya Paapa eyajja mu 1969. Paul. Tereza. Paul. Tamale Francis. Piki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Tamale Francis. Pope Yohana Paulo ow'omukaaga. Lwaki okikookera? Pope ow'omukaaga. Tabagudde wamma weerondere. Namba 3. Ekibuuzo kyo. Paapa ani akyasembyeyo okujja mu Uganda? Bamuyita ani? Pope Leo the 14th. Okujja mu Uganda? Akyasembyeyo okujja mu Uganda Paapa ani? Pope Francis the 13th. Tereza. Pope Francis. Kale. Ekikulu mwagala okukakasa n'okugjayo Ogikutte ku bingi. luwagi. Ne mwagala okugira nkole empoomi oyo. Nalunga yagwa y'amayumba. Naye nina litaji. Kale liturigiya namba 1 Tamale Francis. Yes, sir. Tuli wuwo. Yes, sir. Ekibuuzo kyo ekyali tuligiya kigamba nti tujjukira ki oluvannyuma lw'ennaku 3 nga Mukama waffe Yesu Kristo akomereddwa ku musaalaba? Jjukira amazuukira ge. Piki ogikutte ku luwagi. Namba 2. Wangi namakula gy'oli? Naawe kino kikyo. Tujjukira ki ku Lwokuna olutukuvu oba Holy Thursday? Jesus Christ washed the apostles' feet. N'abawa n'omubiri gwe n'omusaayi. Tokyusaamu. Piki ogikutte ku luwagi. Namba 3. Namba 3 mbadde omaliriza. Namba 3 sinnamumaliriza. Badde ku namba 2.
namba 2 sorry namba 3 Yeah. aha abatume basaba Yesu abayigiriza okwegayirira. Abatume babanyi ba apostles, the apostles of Jesus. Yes. Yes. Ye basaba Yesu abayigiriza okukola ki? okwegayirira. Yabawa ssala ki? The Lord's Prayer. Egamba eti Our Father, who art in heaven. Piki ogikutte ku luwagi. Tugenze mbajulizi namba 1. Waliwo ekibiina ky'abaana abato ekibiina ky'abaana ekyenkola enkatuliki wano mu Kampala Archdiocese. Kiweebwa linnya ki? Banakizito. Kituufu. Piki ogikutte ku luwagi. Namba 2. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu bali 24. Iye. Abasinga obungi battirwawo. Namugongo. Piki ogikutte ku luwagi. Namba 3. Olugendo lw'abajulizi okutandika okugenda okuttibwa balina we batandikira. Batandikirawo. Batandikira ku lubiri lwa Kabaka Mwanga. nga luli ludda. Omanyi gye lwali Batandikira ku lubiri lwa Kabaka. Mwanga. Aha kiki yali baali babagambye batya? Bayinza tubuuliramu? Sikitegedde. Baali babagambye batya balyoke batandika olugendo olwo? Kabaka yabagamba ki? Kyotegeeza? Kale katukuwe omulamuzi olaba oti. Leka tumuwe. Piki ogikutte ku luwagi. Batandikira ku lubiri. Emunyonyo. Olubiri Waali olubiri olwo. olwo. Kaakati tugenda mu katikisi. Katikisimu. Namba 1. Olunaku olw'amatabi abasaserodoti oba bafaada bambala langi emmyufu. Lwaki bambala langi emmyufu? Kubanga lwe lunaku olutandika okubonaabona kwa Yesu Kristo. Piki ogikutte ku luwagi. Namba 2. Namakula? Namakula ekibuuzo kiri nti lusozi ki Musa lwe yafunirako amateeka 10 ffe ge tusibyeko ng'ekereziya? Lusozi Sinai. Piki ogikutte ku luwagi. Namba 3. Wangi. Naawe kino kye tumaliriza nakyo ekikyo. Tumenyereyo amateeka 3 oba 3 commandments g'omanyi. Erisooka osinzanga Katonda omulekera omwangaliranga ddala. Ekyokubiri olongosanga olunaku lwa Katonda. Ekyokusatu tolayiriranga bwereere mu linnya lya Katonda. Opio ogenda kwesa omuzindalo guno. Opio Ethan ova ku ssomero ki? Gaba demonstration. Okay, namba 3. Kawes Raphael owente. Okay, ova ku ssomero ki?
St. Isto Primary School Namungoona. Okay, St. Isto Primary School Namungoona. Omukyalo oyo agenda okubabuuza mumanyi? Yes, sir. Yabakutte musajja nno. Leero nanga musajja yagenda okubabuuza. Katulumbe. Kale Lilian Nannyondo yagenda okubabuuza era asigenda ku lisondoza Lilian. Katulumbe. Namba emu. Ekisooka. Yes, sir. Mukama waffe Yesu Kristo bamukomerera ku musaalaba ng'ekitabo ekitukuvu bwe kigamba. Yes, sir. Yes, sir. Mpozi nga bamutwala okumukomerera waliwo abasajja abaali bamukuba baweebwa linnya ki? Abasirikale. Waliwo erinnya lye babayita mu Bayibuli kuba tuli mu Bayibuli. Kigaana. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Waliwo mulonda bw'omulonda n'ekituuka ofuna bubiri bw'ekikulema tukuggyako bubiri. Tewali alonze. Mwawulirako kwe bayita abambowa? Yes. Mwali mubawuliddeko? Abambowa. Namba 2. Ekibuuzo kyo kino. Mukama waffe Yesu Kristo bamukomerera ku musaalaba. Yes, sir. Mpozi ekifo we bamukomerera oba akasozi bayitawo batya? Bakawa linnya ki? Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Waliwo amulonda? Tewali. Ekifo we bakomerera. Omulonda Kaweesi. Kusoze Gologoosa. Gologoosa. Oba ku Kalivaaliyo. Tuufu bubiri. Namba 3 Kaweesi. Ozzeemu ekya munno. Okitutte. Kaakati Mukama waffe Yesu Kristo nga bamutwala okumukomerera. Tannasalirwa musango. Bamututte wa Piraato amusalire bamutwala okumukomerera. Yes, sir. Piraato yali agamba okumuta oba okutamulala. Abaffe abantu baddamu batya ng'ababuuzizza okuta Yesu oba okuta omulala. Baamugamba nga kigambo ki kye baasinganga okuleekaana ennyo? Tereza. Yabuuza bw'ati okubateera Yesu oba okubateera Balaba. Bo baddamu ki kye baali baagala? Bate Balaba. Bakole ki? Kuba eyo ansa nze njiwadde naye nze mbadde njagala bo kye baddamu. Yesu baagamba bamukole ki? Bate Balaba Yesu bamukomerere ku musaalaba. Kituwadde twagala ekyo. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Era bagambanga mukomerere ku musaalaba. Kale namba emu. Tugenze kati mu byafaayo. Si kyekyo? Yes, sir. Kati mu byafaayo by'ekereziya bye tulina. Ekereziya erina amasaza 19 mu Uganda. Naye mu 19 mu Uganda waliwo amasaza 5 nga go gagwa wansi wa Kampala Kidayosisi. Okitegedde? Yes, sir. Njagalako amasaza 4. Kampala Diocese. Limu. Ndampiana Diocese. 2. Asanalwe Diocese. 3. Bugazi Diocese. 4. Mwana mugezi muzibu. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Namba 2. Anyise. Mu ssaza ekkulu ery'e Kampala bw'otunuulira ebyafaayo. Liri namu parishes
nga buli emu yaweebwa omutuukirivu. Mpaayo parish 2 nga abatuukirivu abaziwolereza bajulizi nga baziwa amannya g'abajulizi. Ga parish. Bagiyitaani. Ate endala togimanyi. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Innocent Mulondo. Yes, Innocent. Mutundwe parish, St. Charles Lwanga Catholic Parish, Mutundwe. St. Kizito Catholic Parish, Kisenyi. Mengo Kisenyi. Namungona. St. Kizito Namungona Catholic Parish. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Gundi osobola okulonda? Edda. Obadde tutandise bubi. Badde tutandise bubi. St. Kizito Kibiri Parish. Tulina St. Charles Lwanga Kibiri. St. Charles Lwanga ne Kalooli Lwanga Gaba Parish. Tulina St. Charles Lwanga Jinja Kalooli. Tulina gundi gyabadde oyogedde Mengo Kisenyi. Mukifo ky'okugamba Kizito wandigambye senti bali ku ddembe. Ate eri gundi singa togiyise parish. St. Kizito eyennamuŋoona kuba ekyo kisomesa tennafuuka parishi. Kisomesa ekitwalibwa Naakulabye lwakuba nti engeri gyali nti gyali muto. Katukuwa obubiri obwo. Tukuwaddeko bubiri. Tumuwa obubiri obwo olwa kagundi nti olwokuba nti ekisomesa ekyo kiweerezebwa mujulizi oyo Kizito. Tukuwe naye ate lwakuba nti twabadde tusaba parish naye kale katukuwe olulala ojja bitereeza. Ngenda namba 2. Namba 3 namba 2 ye namba 3 gwe tubuuza. Ekibuuzo kyo ekyabajuli kyabyafaayo byekereziya. Sebo ndi naawe mukulu Kaweesi koze eddala gwani? Kaweesi Raphael. Kakati ekibuuzo kyo kigamba nti Yes, sir. Essaza ekkulu eri e Kampala nga bw'oliraba tuweeyo parish waakiri emu nga yaweebwa erinnya lyayo ng'ewolerezebwa Biikira Maariya ng'omuwolereza waayo ye Biikira Maariya ly'erinnya lye baagiwa. Parish emu Naakulabye parish. Ewolerezebwa ani? Bagiyita batya? Naakulabye parish. Omutuukirivu waayo yani? Kiga tumuwe kuba Naakulabye ye kituufu naye twagala nnyo lwakuba otuwe wali mwekakase kyemwogera sikuteeba ogikutte ku luwagi. Naakulabye ekituufu ewolerezebwa Biikira Maariya owe Fatima. Lady of Fatima. Wandituwadde Mount Kalimero Busega Parish, Mount Kalimero Lady of Africa Mbuya. Tulina nyingi ebigo bingi. Mount Carmel Mundi Busega, Mount Kalimero Kansanga. Tulina ne Lady of Station Nabingo. naye eno gyatuwadde bagiyita gyatuwadde Our Lady of Fatima. Naakulabye naye Mubende yawolerezaayo. Kale okitegedde mule Kaweesi. Yes. Kati tugenze mbajulizi. Yes. Tugenze mbajulizi. Ntandikidde wa Ssemambo namba 1. Okay. Let's get bowers in them all.
Yakutte mu byuma by'amayinja. Tukomyewo. Ani abadde alinnye mu byuma by'amayinja. Waliwo alinnye mu waya. Kale ekibuuzo kye ky'abajulizi. Tuwa erinnya ly'omujulizi oyo eyasembayo okuttibwa. Yohana Maria Mzee. Waliwo. Piki ogikutte ku luwagi. Yanukula ebibuuzo. Innocent. Olabika waliyo, olabika oli Alemaani. Waliyo. Namba 2. Namba 2. Yes, sir. Beerayo. Nga twogera ku bajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda. Tuwe omujulizi ayogerwako nti yawolereza abavubuka. Kizito omwagala bwagazi abavubuka Piki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. waliwo mulonda Yohana. ye Kalooli Lwanga. Okitegedde? Mwekitegedde? Tulina kati okugeza ebisega waliyo St. Charles Lwanga Youth Apostolate. Bamemba ba St. Charles Lwanga Youth Apostolate Bisega Parish mbatumiddeko. Kakati namba 3. Yes, sir. Tuwe erinnya ly'omujulizi eyasooka okuttibwa mu bonna. Sanchez bali ku ddembe. Sente ani? Eza nno kigenda ng'ate obadde otandiseeko oli mugizannyiramu. Ani? ndira omwana atasiiseeko. Kiganye kitya. Piki yandikuyita mu myaganya gy'engalo. Ssemamba Innocent Mulongo. Joseph Mukasa bali ku ddembe. Bino ebyokulonda temulowooza nti tunaagamba nti gundi weeyogerera oyagala okulonda. Kale olabye obadde otandise St. Charles ate Charles bali ku ddembe. Bali ku ddembe. Joseph Mukasa bali ku ddembe. Ye yasooka okukola ki? Okuttibwa. Yes, kaweesa olulala okibiranga. Kale tuzeeyo ku namba 1 tugenze mu liturujia. Si kyekyo? Yes, sir. Twagala otuwe twagala otuwe ebintu 2 agaba tuweeyo ebifo 3. Okay. Kale kankuwe kino. Tuwe erinnya eriwa obuyinza oba eriweera ddala obuyinza omusaaseredooti, omudyakoni n'omwepisikoopi. Papa. Nkuddiremu? Tewakisabye. Mpaayo essaakalamento eriwa obuyinza omusaaseredooti, omudyakoni n'omwepisikoopi. Oldiin. Piki ogikutte ku luwagi. Namba 2. Yes, sir. Njagala otubuulire essaakalamento. Essaakalamento omulwadde lyafuna. Esakalamenti ery'okusiigibwa kw'abalwadde. Piki ogikutte ku luwagi. Kale namba 1. Namba 3. Namba 3. Sebo.
ng'oggyeko essaakalamentu lya penitensiya tuweeyo essaakalamentu eddala eryogerwako nti litusonyiwa ebibi. Sacramento ly'abatiisimu. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Tugenze mu katikisimu. Ekibuuzo kyo kikino. Lwaki Biikira Maariya wankizo nnyo mu Ekereziya? Ye maama wa Yesu Kristo. Ye yazaala Yesu Kristo okutununula. Nakyo kituufu. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Obadde onnyonnyola olina kyoyongerako? Wankizo nnyo kuba ye yazaala omulokozi kituufu n'ekirala oyinza omuyita nnyina w'Ekereziya. Yaweebwa yasembezebwa ku mwanjo. Namba 2. Yes, sir. Ekibuuzo kyo kiri nti Yozefu omutuukirivu atwalibwa atya mu Ekereziya? Yali taata wa Yesu ow'oku nsi. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Tumuwe naye ekirala ye kitaawe w'Ekereziya ate. Era enjawulo teriiwo nayoona ku ansa za kituufu. Kale namba 3. Yes, sir. Ekibuuzo kyo kiri nti ani alina eddembe? Naye nedda ekibuuzo nakibuuzaayo. Amannya g'omuzigo gwonna nga bwe gukozesebwa mu kubatiza. Amannya g'omuzigo gwonna nga bwe gukozesebwa mu kubatiza. Tulina omuzigo gw'abalonde abagusiiga mu kifuba. Omuzigo gwa Krisma nga bagusiiga mu kyenyi. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Onnyonnyodde ekibuuzo n'okimalayo. Olabika olimu obufaaza confident nnyo. Tuyinza okubeera nga tulina faaza tomanyi munnaawe ayinza okuba nga gyatunuulidde kati. Gwe nkwagaliza okugenda mu seminary. Kitwale. Nti amiina. Amiina. Oyanukudde ekibuuzo. Weewaawo. Kale